Katiriga we twaveddaga mu ndongo ng'abayina emmotoka ng'oyina ekyana kyo ng'ofulumyawo gavana ng'oyambuka wano ku lusozi gy'osanga ettakisi simanyi booda wano ku Jinja Road waggulu ng'ebivuga by'emmotoka kiba kijjampa abakyamuwala toggwerera ebigere mvubuka lwaki onoggwerera ajja kutwale naye ng'eruusi ebiwala ebimu kimanyi kigamba gwereka bantwale kaŋŋende n'oli ow'emmotoka n'akuggyako ekyana wennyini ng'obadde onooterotoka kuzigenda Kampala eziva eweeyogerere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala obbabuuzaako muna gye musinzira okuba nga mutulaba tubuuza just olunaku lumu tube nga tutandika ekisiibo ekitukuvu leero ekiro tuba tukiyingira bamaze dde okuba nga balangirira era oba tewagize tokyagize ekyabadde awo era byamina bifaatuma kati okiva naye abayayoloza babyesonyiwa kirinda n'ekisiibulukuka naye ate mu kisiibo tebakkiriza muli bayaaye muwala abawala mwabayaaye abalezi obuvuga nze ndalinga mu kisiibo naye nga otalawuya kuwandege era nzire yemmanyu n'ensumbuwamu ku byajati byange yaze obuvubuka bunyuma mu kisiibo nno mwennyini kati ologundi wagifunanga ey'ekisiibo empeera oba mwabirabireyo ne Katonda yagamba yekka yamanyi ku kisiibo ne bannabbi teyakibabuulyako era baga aliswawo muli Allah yekka yamanyi ku kisiibo ne nabbi tebakimulekerako mateeka gaakyo ekitegeeza byonna bye tukoleramu Katonda yamanyi era aliswawo muli bye tweyisaamu Katonda yamanya kyanakusonyiwa ne kyanakuwaamu empeera naye nga still regardless we move talawu yawe wandege yanga swale ewedde nga gwe mabega wano asinze nze sera twogera ku bya kampasi awo dda wayisewo akabanga naye nga basiraamu mbagaliza Ramadhan ennungi enjegere zakusibwa ku sitaani ekiro kya leero Allah atusonyiwe byonna ebitusobyeko twala obudde buno gamba benyiizizza bensobezza abalowooza nti mbasobezza okutwala omukisa guno bagamba nti munsonyiwe nga nange wensonyi abo bonna balani sikiini simanyi yanga gudo abo bonna bambi temunoonya kaŋŋende mu saawumu ng'omutima gwange mulungi naye mbadde ndowooza nadde overview oba tubayite ng'ekisiibo kiwedde ku Eid baani abo bonna bayanga gudo abo siyinza bayita nja bagulira emmotoka y'emmere egende nkolo bateekawo wansi bave ku nkoola n'enkoola babaleetere toyinza gibajjako lumu bayinza okufuna problem kati fe abakolako mwabo abantu omuggyako gradually kati obawe emmere n'enkoola naye nga this time obawadde ntonotono naye olulala until we bagivaako kuba ogibajjako lumu constipation bayinza okufuna obuzibu abo nkitegeera yes kale nenga twagala obabuuzaako gye musinza okuba nga mwetulaba mwebale nnyo support mwebale nnyo tuwagira ddala omwana yabadde awo naŋŋamba nfuneyo nange otuntu bwe tuti otwagala okufaanana ezo zamalala zino zabutalaba zabukadde kugambe nadda neŋŋamba nze nabuuzanga taata wange lwaki woolina obwoya mu nnyindo okitegeera naŋŋamba bw'onookula ojja tegeera naye nze obwoya bwembeerako buli ssaawa mu nnyindo so it is time kati goba ogegeenya galubindi zange n'oleteeza ekivubuka zo time ejja tuuka oyambala eza ddala okubya nnyo kanzijjeko like bukususseeko n'ogamba bwa bulungi bwamalala bulabika buki si bwamalala wasiba fashion anti gemalala fashion gemalala kamwewumalo agira obunterekera tolaba nange wendi era bajja gamba kale oli musajja mukulu naye nga tamanyi shorts zendi sokisi balowooza tulina bamumpale na saati ensisi weete nensi erina weza ki nungi nnyo that's why it's called the Pearl of Africa obadde otya twakoma kula last week soko tuyiseemuko obulamu butambula butya obulamu bubadde bulungi nakomawo Dubai mbadde mu ne kaweza change nafuna koowa nefunamu ennaku ezirestinga I'm back to my best so everything is good Uganda etambula bulungi ne Dubai abantu bali bulungi regardless era mbabuuzaako mbitiibwa alhamdulillah kati awo nnyini tugenda okutandikira a lot of news has been happening nendo zatandike n'ensonga enkulu eya
ebbago ly'ebisiyaga eryayisiddwa olunaku lw'eggulo. Before we go into anything else, tutandikira what is your take? Guno sigwe mundi ogusoose okulamu n'ebbago lino liyisibwa, lyasooka oyisibwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Bahati, olwamala ne bamuwa ekitiibwa ky'obwa minisita n'asirika n'alokoka n'akola ne church. Yazzeemu diyisa bamuyita Asumani basalirwa eyalireese ne liyisibwa, era nga kuno kyaddeko muno bakola mweweze oba teweze baabaddewo ababaka 9 bokka be baaganye okwogera ekigambo kyonna ku bbago lino. Time etuusa abazadde bafune decision kubanga vice ye erinye. Vice teyandibadde nti tugiinako obuzibu kuba mu Africa bagitwala nti bulemu nature o nature. Kakati naye ng'era ne bwolaba ne mu nsi z'abazungu waliwo state ezitagikola ki ezitabikkiriza depending on the values. Abantu mbagamba nnyo nti colonization we yatutwala ate abagundi twagenda nnyo abaddugavu abayindi Ethiopia Tigirinya bajjayo amagezi naye bakiipinga ennono. Guno si muze gwaki si muze gwaffe. So parliament eguyisa eyo simanyi kyetegeeza kubanga bw'oba otunuuliddemu engeri gye babadde bayogeramu ko n'omu ku bwawayiro wadde mbwadde bukakkali nnyo naye ng'oba mubuzaabuzaako according ku mateeka agagenda mu maaso obumu bwekwese mbalooya obumu bwekwese mbapangisa nti landlord wo bagenda simanyi kye banaalopa kuno kuba luli beekwasa kolomu ekikirimu advantage nti omuntu ali ku mpapula ebweru nga Kayima yamaze tewakyali kulanga kulala tewali bonna bali abalooya babadde kweyo biru ensi yonna kati n'abaana abali mu mpapula kati olaba lwaki abantu bakyuzinga okugenda mu bisiyaga mu asayiramu kati yagenda mu politics Derrick biriko okunoonyereza kati bano bamuna straight tick omala ogenda n'otuuka ebweru oli waafuna empapula tebajjukira birala bagamba olaba banno we bafunye gwogira okyali awo ate n'olio jjukira olufuna empapula ebirungi byonna ne bikola ki ne bijja okitegeera kakati we bijja gwatalina mpapula n'obeera ng'olaba wakola ki wasuula bantu bangi ababiyiseemu ne bafuna wadde tebeekola ki tebeerangirira. So nze to them congratulations kubanga balooya talina kyakugamba bakimulavu black parliament bagenda bawerawo passport za blue ziriko all countries except Uganda. Yes oba naze emyaka egi oba egi kisinzira ku nsi nga bakuwa akatabo ng'owedde ng'ofuuse American citizen ng'ofuuse British citizen just like that. Kino ekintu kyabaddemuko kyekubiira mbuno maybe abamu ku bagambye ebbago lino liyite wadde omukulembeze tanalifuula tteeka kino isima oba omuntu yenna oba Kim Love Black nti bamusanze bamuteeke ku miguwa bamusibe ng'omukulembeze aliyisizaamu etteeka. Abantu bano oba bakibaddemu emabega nga balina bo baagala bayitewo ekyabwe kigende kiri advantage yaabo alina kyeggamba wano kati mu Uganda we munaayisa eryo etteeka eryo oyina otutunuulira bagenderera ki mulimu hidden agenda mulimu kuba kati wano waliwo politics teeka liyinza oyita bwerityo tuli mu kalulu mu contestation wano teriyita naye basooka ne baliyisa naye nga bamanyi bajja mmala balikole ki balijjewo naye bayinza odiyisa ne bamaintaininga emyaka egi ebiri already tuli mu kalulu n'ogenda oba kusanga mu meeting ne bagamba nti tugiguddemu ng'erimu bali mu mboozi za bisiyaga jjukira bayogedde ku myaka 10 nga politics awamusse nga we baali bataddewo beesigye ku kyaki repu so kati political olina olitunuulira towards wano we tuli okitegeera kuba lyo terijja soboka wane Kenya bwe baayisa etteeka ly'ebisiyaga babawadde billion 16 eza dola. Do you know 16 billion US dollars
ebagindetera ya bbeeyi gyo ino giyiya naye kiri kyekyawansi naye nga yakabi so kiri nnyo critical this time. What are they targeting? Ekitegeeza local man talina ditunulya just like that. Yes, diminifying politics. Waliwo abatagenda kunyega bagikozese nga ground. Waliwo era omwendo ogutaanyiza ekigambo kyonna. Waliwo kugamba nti kyogereko. Okitegeera? Asumani Lwasalirwa olowooza yavaayo n'agamba anganza Asumani Lwasalirwa okuba ndi munnaddiini ate ni musajja wa musiraamu omukuku n'avadde mu byobufuzi bino for a long time, etteeka lino ebbago lino kandiyimbemu z'abalikulira oba naye alina hidden agenda ezize. Naye ayagala z'Abawarabu. Soko nnyumizi. Waliyo ezivaayo. Kati era wabawo abachampioning etteeka abateeka bino waliwo n'abaligamba abalirwanyisa bavaayo koki di ne gavumenti. Gomanyi okutekinga live sente. Omala gatekinga live parliament okuwa gundi of live. Akasente kabaawo. Amazijukira gundi webamuwa gundi of live etteeka lya copyright weyakolera ne video Dr. Hildaman. Ati akasente kabaawo parliament ebe kulaisi ekukkiriza ogende mu live okole research kati awe kusaba budget. Nogamba nti nze njagala baba. Case study genda kuntwala ngenda ku benchmarking e Namibia, Gambia, America gundi ngenda ku benchmarking ku byabagge bisiyaga. Case study nino genda mu biology, laboratory science. Gomanyi parliament bill joji wao. Nino kwebuza ku ba doctor ba professor. No baguli abukyali. Bako wano bamemba mu parliament abagenda okufuna milioni 3. Awe baga parliament bakola batase. Parliament waliyo kola sente. Real money. Yes. Katogeza Jowero. Ayinza ogwa mukola mu company. Nga mwakola emizingito ayina zalimu. Nakwata report najiraga Attorney General. Nabagambe no sikande batwala. Bwe mutampa billion yes njireetanga chairman wa Kosase. Government niga kumanyi ebyo byasoba wano ne wali na ye no mu bya KCC katola bawo sente awo yayizo okujja ekizimbe mu Kampala oyo nagenza okulaba omukyala Dorothy Kisaka bonna sente muri ku kidobo ati tamuta nengamba yi Jowero ne Dorothy Kisaka wa government batandika jjo kwatagana anti oli amulaga kankulaga wali loophole gwe nawo abantu bakulabe nti okola kuba tubadde tumuli bubi kubinnya kati eri ono wajjayo sente namuwaako Ubera memba wako sasa ubera corrupt nze ekimanyi wane Uganda obadde otya. You are dealing with the best money. Sente zigendera mitendero zikuta. Oyina level wokola ki? Jowera akulabikira nga yatuuse okukuta sente. Gyakaziraba. Kati ekifo kituulamu bantu bas ng'odiringa n'abasajja. Kati abasajja bagagga wano badduleke atunulira Jowero n'agaani kati bannaye. You are asking me questions. Chichi muvubuka kyoyagala ogende. Just in quick example. Sigamba nti Jowero ali corrupt. Tiwali yali amusanze corrupt. Sigamba mulimu naye nkugambye ekifo ekyo. What is underneath? Kyogezaako bannyonnyola. So kati ereteeka lyagge olina litunulya mu bintu bingi nga bamaze owa Kenya bilioni 16 ne bayisa eryetteeka eri protecting abasiyazi mwate mu landlocked country ne muligaana okitegeera. Do you see the president signing etteeka after a speech gye yawa n'agamba n'atubuuza difference between nature ne nature? Ate ba president oba bagezi kati nga bali oli oyagenda mu leave mu parliament. Ate Museveni agenda mu leave for country. Kati bali ba bilioni 16 abe Kenya okuliisa. Abagamba neetaaganza ate nange tu benchmark nange njagala diisa. Kuba naye bilioni 16 eza dola. Tewali wana asobola zeewala. Kyobula we yazze kololo. Yagambye twetaaga mukati ba scientists takyali mukambwe nga luli. They are disgusting kati bamaze omutegeeza ba ambassador aba batano babadde bamaze okwabulya president before the speech mukafubo wa sebo nti wanji gende kololo oyogere by'onoosobola ani afuga eggwanga lino yikyuli
anti interest omuntu akulinamu interest bwatyo kati ayina Museveni byabadde alimu ne bamulaga ati ayi kino kati bayinza okulaga ati wali kampani neno project neeri abantu boli mu kugamba be bakola ki be baziteekamu ssente kati ate n'owithdrawinga kati ye Museveni mugezi mu period eno mu byalo bamaze okutegeera ati president tabyagala akozesa kano ka time before nga tebanaliisa mu maaso g'abana Uganda bamaze kubanga politics kyolina otutegeera president waayimiridde mu territory gy'afuga waddembe okwogera kyakola ki kyayagala you get it kakati ye wano Museveni amaze otulaga abantu ti tabikola ki tabyagala bana Uganda tebamanyi nitty-gritty zigenda mu parliament ne lwe balirigaana tebalimanya wabula bo bamaze otutegeera nti Museveni tabikola ki era n'ababaka betwatuma tebakola ki ate ye Museveni amanyi teryeteeka teweetaaga designinga ye president wagata byagala oyina ebitundu mu kyalo ne bategeera nti oli ebisiyaga ng'olina ossenguka ekiro even before the eguninga ye society waliyo kati wali Kampala we wali bino ne waliyo ebitundu mu Uganda tokola ye Museveni mugezi ligane publicly oba omaze oddigaana then privately sayininga n'abazungu bali awo nakyalo bagenda kugoberera ddi ebyeno do you see baloya bamu nga bavuddeyo twala etteeka lino mu court odi debating of course sente kati weeziri kugaye neiba bakamuwa billion 16 you said the moment we basigning etteeka eryo you said neeyisa billion 16 yes kati wane kitegeeza do you see more people abadduka mu Uganda nga bakozesa blessing in disguise yes $16 billion ozimanyi anti mu myezi 8 bajala bakayiba nga ali mu convertible Benz 224 ava mu apartment akutta obusomuluzo bwalunda kabwa amwana agenze sijjaluma kati mutima 5 star tayinza kati yatandika doita kayima darling alabe nga ayitira kayima atuuke UK kyatamanyi nti abazungu bagezi abazungu wobagamba oyina emyaka 14 ng'oyina 2 bakuteeka mu 14 after 6 years oba olowoozanga bali obeera 17 already influenced by the peer gy'obeeramu kati ayingira mu bagembu kamba ayingiremu bafunemu empapula ogenda obavaamu nga buli kintu kubaga okyagalanga you are a gay already in making. Let's analyze issue y'abaana abaana dada bagenze kwa bazadde bavudde ne balanko kubanga ba complaining the likes of Muna ne Derrick bazadde bavudde baminga bakaba amaziga all over social media n'abantu nga bagamba abaana bawe they don't know what is happening baba bali ku kitebe UK ku Uganda House nga bali mu bazadde bawe bavayoko bavayo ke mabegao n'abalaba ku TikTok nga mama alimu atabusa akaba ningamba abaana tebasoka briefing abazadde bawe toyina kyo briefing muzadde botuuke bweru mama waabeera Nnyonyi mama wo Uganda secondary naye mama wo mutuufu bamuyita ki Nnyonyi aeroplane kulese kakati Muna ebya mama si ebikulu kuba mama tasasula biiru mama tamanyi mpewo ya Bulaaya mama tamanyi Muna kyaliko tamanyi winter so kati Muna alina okusooka n'aziba amatu whatever mom may think about n'asooka afune ki semu mama ajja kuddamu aseke nnyo asanyuke nga Munazze n'ensawo neki okitegeera ajja sanyuka ddala nnyo so n'olw'ensonga eyo mama mutegeera naye ate ne Muna mutegeera so olinganga agamba muno abantu abakikoze they have done it for selfish reasons not for bazadde bawe na biki abazadde inclusive kati abaana si bagge nga Muna ne Derrick Muna ye Derrick ati yeweerayo mu politics wamma yes yeweerayo mu people ki power ono omuwala n'agamba ya politics sijja bikola kibabuuza babuuza ebibuuzo n'agamba okukisinga omuwala munnange kijja kwanguwa kati laba Uganda waliwo mu Luganda kye bayita esaze eddamu ntamu esaze eddamu ki wadde oli awo fumba amazigo nejane edda abantu nga bagenda okuvuba bati abakyala mu nnyanja bateeka mu ntamu kye bayita okusalanga eddamu ntamu
engege ebeera bweti mu mazzi edduka nnyo ngezi nnyo muki naye mu magezi gayinza okukola eti neesalanga edda muki muntamu kati munanga akyewayiriza ebisiyagala ba Uganda Parliament weesabira ebbago kati Derrick ali atya singa Mukama Katonda kati webukyanga muna bamuwadde Derrick ng'afuukirawo muddu awulira yinza n'obutafuuka muddu awulira ne bataddamu mulaba empapula zikyusa naye ne wadde ku social media ne bitaddamu obadde ki kati banyumya bonna tebayina naye wamu naafuna be pa oli ng'afuuse bossi wo oyagala toyagala osooka n'opaalya nogamba simanyi muna congratulation ne bamuwa apartment nagaa ndi bize nkyagenda kukima apartment ye ebyo biri bitya wayina byogeramu ne looya naye gawomanyi tikisokolindeko anti nkyafuna namba zange nkyafuna kino wofuna empapula buli kimu bakuweera ku supiidi okitegeera oluvaawo mulimu kusoma kutulavolinga ate olaba ono tatulavoling ku meeting abantu bapya eri waliyo abantu abapya olina empapula ati lwaki olina atayina beera nange ayina nze oledde nina bunafuya obutayo buyina empapula bunafuya buyinza ogaba muwalawo kakiriga we twava eddanga mu ndongo ng'abalina emmotoka ng'olina ekyana kyo ng'ofulumyawo gavana ng'oyambuka wano ku lusozi ojja osanga etakisi simanyi booda ng'ebivuka by'emmotoka kiba kijjampa kyamuwala togwerera ebigere mvubuka lwaki onogwerera ajja nkutwale naye ngaeruusi ebiwala ebimu kimani kigamba gwereka bantwale kaŋŋende n'oli ow'emmotoka n'akuggyako ekyanawo wennyini ng'obadde onooterotoka kuzigenda Kampala eziva eweeyogerere ate edda booda nga tewali oyina olinda takisi ekyana ne kikuva mu ngalo mu magezi ogitegeera iyo naye ng'amugamba akagambo kamu muwala toggwerere omusana nga gwokya yingira muno owule ku esi ekiwala nekikutunuulira n'okitunuulira kigaa sekaŋŋende ggwe omuleka jalinya takisi naye obulumi nga wayita mu bungi ozanya zenzeka bangi bali mu Amerika bakatereera kuva ddembere baddembi